Mu mawulire ge nkuleetedde essaawa eno, omuyimbi Mathias Walukagga ali bulala oluvannyuma lw'okubeera ng'afuna kaadi avuddeyo n'agamba nti ye olwedde abadde ng'alwanyisa gavumenti kubeera ng'evaako nti y'ensonga lwaki teyagenda na mu kayimba ka Tubonga Naawe yabagamba kimu omuntu omwe kyayinza okubakolera kiri ekintu kimu kutammeeza era n'agamba nti abaddengayo ng'ayimba obuyimba bwe kyova olaba nti yaleeta akayimba ako nti abantu bakoowu yakaleeta olw'ensonga kati essaawa eno ali mu kintu. Last 25 years I've been releasing, composing and airing out revolutionary songs only. I've never campaigned for any member of parliament belonging to NRM. I've been on opposition all the time. I'm the one who campaigned for Dr. Kizza Besigye, Molodi Elias Lukwago, and all members of parliament in the Buganda region and outside the Buganda region. I've managed to attend like 95% of the party conference. Party conference. I've never been invited in a disciplinary committee to defend myself. So I've been consistent, and I'm very sure the card must come to me. But in summary, if I don't get a chance to attend that card and it goes somewhere else, I'm ready to stand behind the flag bearer. I assure the voters of Siro East constituency that I'm not going to contest as an independent like others have started doing. Others are ready to do that. Very many members of parliament have come to have them vetted, but they are not ready for whatever is going to come out of the vettings. But me, I'm ready. If I lose the card, I'm going to stand behind the flag bearer for the betterment of our party. Ngate nkujjeko katonaawo Honorable Lutamaguzi ono ng'akiikirira Nakaseke South ono avuddeyo n'agamba nti ye yasaba abantu b'e Nakaseke yatusaba kubanga nange olwedde ndi wa Nakaseke tetusaba ebisanja ebyo bisatu bwe bigwako ng'atuula ng'adda mu nnimiro ye ng'alima tayagala kubeera ng'afiira mu ntebe tayagala kubeera ng'afiira mu byabufuzi naye avuddeyo n'abeera ng'ayogera naye ng'ate kyekituufu munnange ofugako kyofuzeeko ate n'olekera n'abaganda babeera nga bakola ki ng'ate bafuga. Oluvannyuma lw'okubeera nga Rain comedian ono tafunye kaadi ya NOP ate naye yavuddeyo n'abeera ng'ayogera ku nsonga eno bw'ati. Kikyolaba abakulu kaadi oze kugivuba buvubi yakuvuba kati kuluma ulana salamu alaykum mukola ki kadi ya NOP kadi tugenda kuvuba mvube kadi waliwo wetulaga bano batugambye eri walo mu mazzi yange yagwa mu mazzi mbwe yange yagwa mu mazzi anaeze sina kutya eyazzaako tugenda gigabana yemitiyana muteekako kikamere kabeiti Obadde mulabi wange mulungi era nkossaamu ekitiibwa nkusaba obeere ng'olikinga vidiyo eno ate ogendeko mu comment section obeere ng'oyogerako nange ssaako n'okusubscribinga singa ate obeera nga oli mupya. Don't go away.